This is what government has done. Bana abakyala tulina kye tuyita steel bath. Nti omwana yafudde ayita amagulu ga maama we. Steel. Maama we yakustiiringa. Bano bannakakyo ab'omulembe guno bo bagenda ne babasala badde mangu ku mulimu. Bati omwana gwe basaze mu nnyina n'omwana ayise mu magulu ga nnyina tebafaanagana. Lwaki bano? Anti kita steel. Kulwana. Stealing. Omwana ono kiba kireebereebe kiti kigira kiti mu magulu ga nnyina mwalina okuyita abeere stealed. Steel. Sikubba steel metallizing. Agati gavumenti kasale abavubuka yabakubira akajji nedira akakoko ne bagayambako okwasa webyafiira. Nze bankubye emyaka 10 naye sivaawo. Why? Sikulirangako ku spoon feed ku byabwereera. I'm strategist. Onkuba wano nenkuba wano. Tewali muntu yalidde pulisa y'abasajja bano abayina amaanyi mu gavumenti n'awangaala emyaka 10. Era nti abantu bagenda kutwala ewa Museveni kucapa oluyi. Why? I worked with Museveni for 14 years at Close Range. Gwontwalayo. Agwontwalayo tamanyi. Nange ontrading nga bakusaasira. Bakusase bali tebamumanyi. I worked with him at Close Range. Tulafenda mu meeting tukola tutya. Kati jangu ewange benyondo mu mutwe. Kubanga oyagala kontradingiramu. Akutwala wa mukulu. So that's how for Abaganda tulina engero zaffe. Omuganda akugamba nti omuko omwavu amera amayembe. Omanyi nazaala otomuvaako mabega. Waswinginga akabina. Ne bw'ogamba omukazi ono omuganda nti nyoka akusinga obulungi. Oba owemudde omuli w'embuzi. Where did you see my mother-in-law? Your mother-in-law. Mu culture yaffe omuganda talaba ku nazaalawo. Ne bw'abanga muwala agenda kufumbirwa nazaalawo aba yeekwese mu luggi. Abeera mu kadirisa. Tavaayo. Anti yalina experience. Akimanyi omwana ye abalenzi baba n'amaddu. Twambala kanzu. Ayinza okupima n'aga nti onajja kutta omwana wange. Kyekitwambaze kanzu obeere mulinga weebisse maama alembe kupima. Era ffe mu Baganda omusajja tasobola kugenda kubukona saati ya mikono mimbi. Lwaki? Aba abajereka. Anti okuva wano n'okutuuka wano ayina experience ategeera ky'olinawo. Ekyolinawo. Mikono gino. Kakati omuko omwavu amera amayembe lwaki? Tosingana na nazaalawo. Nefa abennaku zino. Ffe balumami benzi temuli buko tutambula nabo. Ne hago jimuwa hago Muganda tagikuwa. No. Era naza omuntu atasa. Ebintu byamanya bitalina buko esente ne mmoto. Kankubuli. Nazaalawo ye muntu omugwagwa gwakwata. Nazaalawo bamukumuko amukwata. Aganti abaana ngenze tanyega. Bwamukwata? Tayogera kintu kyonna agamba banaye kankomewo. Ate nga agasajja kati ngaba abatamiivu ayagala ate omwana n'ennyina. So okugamba nti omuko omwavu amera amayembe, it was intended to encourage Baganda youth to work. It's very embarrassing. Omuko omwavu yayasa enkumulumbe akanya kugulu. Omuko omwavu akanya kugulu. Okugulu omanyi kyekitegeeza? Kwa mirundi ebiri. Okwasa enkumulumbe okukola emikolo. N'okukanya okugulu. N'amapenzi. N'okukanya emirundi. Bavuma bwavu. Omuganda yatya obwavu. Obwavu musolo. Obwavu mpologoma. Oteerwa nakeekulya. Obwavu lwoya lwa mu nnyindo. Wekka. Teryakuyamba. There is no proverb I've seen in Buganda that stresses nga bakuwadde. And I've been in a situation. Nkubuulidde Muganda tasaba. Era gwe kyova olaba nti nabagamba nti entebe y'omugagga esiiwuka wasemba wano. Kuba buli asaba akunukkiriza. Owa ddiiru yagibukaalamu.
obwavu ne lava ebya lava bikolebwa mukama tewali asaba lava kazindaalo omuganda asaba wa munywanyiwe obanga oyina like me I've relied on my friends. I help when they are in danger. When you see me ringing you, kitegeza nache nalikoleddeko. But I cannot just find somebody ngoba mu kibuga. How? Kakati government okusuubiza sente zino yeyo noonya abavubuka. Ffe mu balunzi b'ente tukiyita kusumbuusa. Okusumbuusa kitegeeza nti ente ezo nga zifudde ekyeya abalunzi banno bakuwa oddewo osumbuusa kutuyita kusumbuusa oddewo naye olina okubanga obadde olina tebakuwanga tobadde kakati zo sente zaabwe zebayiwa zonna simanyi myoga simanyi biki singa zaali concentrated on one waliwo abavubuka bekoledde ebintu byabwe ng'omuvuka kyayagala alimye obutunda bwe ayagala ki cooperative society eyaabwe tuwe eddagala kubanga from planting okutuuka ku good harvesting alyaki aba alyaki mwemoza alunda embizi aziriisa eki so ebintu bibiri disoriented teri government eyingiziza sente mu bantu like this government singa sente za Museveni zali mu society mu bantu singa tulina inflation ekitegeeza tezituukayo bazibba simple omuntu yasoma economics akimanyi si sente bwe zibeera ennyingi mu bantu singa kiro ya sukaali yali egula emitwalo emeka by this time olwa sente ennyingi eziri mu society teziriyo sente ze babbanzi be kati olwo we must reorient zawandika akatabo kange how to solve youth unemployment in Uganda tukole tutya bino bye bakola bifu panado gumutunuulire katwagala twitime lwaki bakusaasira abantu bonna b'amayinja abayimbye ennyimba ne bakola ebintu bwe bajja mu NRM bagwa it means abavubuka abeekolera emirimu gyabwe abatema empuuta abakola tebaagala gavumenti because they feel it in their pockets abawagizi baabwe tebaagala abali mu butale abali luddawa bawulira gavumenti mu life yaabwe tebajagala oba abantu no abayina sente b'opposition why bo tebali ku isu ya gavumenti nti minisita bamututte emisinde nti lwaki abavuka baagala sente bo bwene bamutwala emisinde nti abavuka baagala sente abanupu yabatraininga nti ffe tulwana bulwanyi tetulina ate nga mugagga kyobola nti ebivulu bijjuddemu baki b'opposition abavuka bagenda mu bivulu waliwo omukazi gwe nalaba mubukedde omu nti omukazi bamukwatidde mu ddubi nti agenza okuwuga bagenda okumwogerako ng'atunda myera kajjansi yagenda mu ddubi anti ye atunda emyera gye gala y'abeNRM bakusasira baani Museveni bwe baba tabateereddemu ssente abantu tebajja this is why Lutalo is a unique case Lutalo talina politics yasalawo kuyimba miziki gye kusanyusa abantu banne tebakitegeera nti gwe if you change olina okusitandinga oyimirira ku ki abaganda baga nti gwogalirako gwogaseera omusajja oyina omwana we akuwa lwa mwana we kati ate owa baba abatali babe you must understand what makes you bano abayimbi balowooleza mu short term ne balaga mu NRM nga tebategedde entertainment industry eyimiridde ku ki bw'osoma psychology bakubuulira once you see the entertainment industry booming in your country no people are going through economic hardships bujiji ndine ba comedian ne basesa abantu bujiji kangende nkole ki instead of swallowing pain killers okwerabira ku bizibu byange kangende ko comedian nseke ekyo tekitegeeza economic development
No, your people bali mu bujiji. The moment in psychology you see in your country the entertainment industry booming, it means your people are going through economic hardships. Ebirala byonna baabirekayo. Bannange seminti sobola mugula n'okusekako. Kangende nkole ki? Nesekeremuko. Life gyendimu to forget life. Others resort to drinking. That's why nti every Congolese is a singer. Why? Ababirigi babayisa bubi. Omubirigi asoloza omusolo bwe yakusanga nga tolina musolo ng'akutemako ekibatu ky'omukono. Yes, the Congolese were tortured. As a result, they resorted to music. Kyali Congo tesobola kutereera. Abamanyi okusala emibali bakuba emundu. Bawoza muzali nganga. Yes. Ate mu butu ye yabagamba abayizeri bamugamba tukutendekere ejje ery'amaanyi naga nti bajja kumpamba muntendekere bankuuma. Jakwesanga bamercenaries, Belgian paratroopers, atutteyo bamaloka paratroopers kakati as we stand now nabo tebakyajja bati okufa kati konko kifulukwa kikuleetedde ebizibu. You study abantu bano tukita systems of analysis over situation evaluation. Ndi kwogenda okuvuma muhoozi olowooza onoddamu okutambula muhoozi avumwa mu ggwanga mulimu abatavumwa ate tojja mulabako togenda mulabako nti akimye Bobi Wine bakomando be bakukima kwe olowooza ennyega gye bamunyiga musaasira sinnalabako bakomando abo gwe bakimye wantu n'amala myezi 6 nga mulamu. Waliwo omusajja bamwita Dokita Kasaato, president yali London. Museveni ayogera omusajja awuggana. Naye Museveni is a patient man. N'ababuuza izi nga abapoliisi babungereza baagala omufulumya. Is he Ugandan? Is a Ugandan. Allow him. Bali bamufulumya n'agaana ne yeeyongera. Abaana baamufulumya. Kasaato yawaabira gavumenti. Ennaku ezi n'ategeera nti batule tekola. Gobaliyita basajja batono bwe batyo balaba naye bakwate mu ngalo obulire engalo zaabwe ate bagikwatako bamanye emisiwa basoma emisiwa abo bakomando. Bobi Wine punaabakuliza Katonda kuliza bibi bwe baba be babamutwala omujja ku kisaawe oyinza okulanga batulera mu myezi 6 abo abaana abo genda mukwateko mu ngalo abo abaana bakoma president. If you think they're jokers, mukwateko mu ngalo ziwulire nti gwe mumbuulireyo muntu ki eyali atabudde omukolo gwa Museveni ekololo n'amala emyezi 6 nga mulamu. Kubanga obagobesa bo basadinga bode y'omuntu tibakutwala nga anyumya naye nga ssebo balina bwe bakusimbye engalo tobawona. Zena bakwatanga mu ngalo nentandiko batya engalo nga yazizinze bwati abo bakoma president bakola nnako. Oyinza okumala ennaku nyanga engalo ziganya okwefunya kusejja b'amaanyi. So situation evaluation abantu bano tebalina situation evaluation. No, nti ekyo kyekiremeseza abavubuka. The government must go back to the drawing board first. Abasoma mass communication ne group psychology we are change agents for to choose a society. Nti ekyo nga wekipadde simanya ani ebyo ebyabwe mu myezi 6 olaba woki tukugamba ngo changing a society. Start with those who know, who have the knowledge. Ti omuntu atalundanga ku nkoko atabumanya obukoko obubuluda biki ewiki ebiri obumwe bwonna bufa. Omuwe enkoko omwadde sente za vitamini twagabye enkoko n'entwe zaabwe n'entwe ngeme eki tezeetaaga vitamini ozibawadde sente waliwo ate balina bwinako nasanyuka baagenda waliwo omunene omu yasaba enkoko zonna be yaziwa ne zifa. Yalagira poliisi Museveni yalagira poliisi eyinvesinga ekyasa enkoko zonna zaafa naye oziwadde baki
omulunzi w'ente yamanye ente kyobola bubba ente yange nenkunyweza sasi kubanga ennyana nze njirunze njirundira gwe omanyi ekitegeeza ente eyo gyolaba ennyana etalantuka bweti neddeeno okugijjamu ente ojja ogitwale nti enkoko zange ebannaye akubye omusajja esasi lwa nkoko genda obba obutulo oba mukene oba ebitono byebisa abantu bigenda ne biddira eno omanyi abantu azimba ekikomera kakati olw'obutagala ekikomera kino kyogenda okulundiramu enkoko kirina ate okubeerako ekisenge mu makkati n'oteekamu concrete gano agasajja gayita bweru embwa eboggola teri munda mu nkoko zonna ne gazituka ne gazitwala nenkukwatira mwenkuziika mwenyini mu kiyumba ky'enkoko nkuziikamu